nafuna era ndi bulungi kati. Ofuna ali luddawa mwali muganda obulamu kutambuza obulamu mutumireko mmiri yette omwana wattu nkutumiddeko mwogera erinnya ate lwaki mwogera erinnya omanyi bw'oba waakafuna ate ng'onyirira oyagala abantu bamusoobe kakati ne Mildred ayinza n'okukola olukwesukwesu n'afuna abavubuka awo ne bagenda ne bamukwana ndeka amagi oli nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo oli wano abeera wa mwali abeera mubeera mwembi kyetubeera ffembi ekiriza essaawa yonna tusuubire era essaawa yonna okwambala amakanzu kuba tukyetegereza naye nga n'ekirala njagala okwebaza ne madamu Lydia Nassali mwebale nnyo mwafunira kansala waliwo mukwano gwange ali eyo Bungereza kansala yannyamba nnyo okukaminga bakiyita batya okukakanya obusungu okunzikakanya obusungu n'okumbuulirira yali kansala mulungi nnyo era ikyova olaba kekanyiriro kano nti kati ninako wendi kansala oba muntu wo kansala wadde tetulabagananga naye yankubiranga essimu n'ambuulira kolakooti n'afaayo funa ku ddagala bwebiti bwekityo egamba ngeri omuntu afa ku munne kitegeera munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima kale omulungi atulaba Katonda mulungi ku saidi yaffe abakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Abakatoliki era ekiseera kyonna weewaawo ate mmwe bannaffe Abayisiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu amannya n'eddoboozi nga bulijjo Simon Peter era nga oli ku Wonders Just nga bulijjo. Yes, olunaku olwaleero nkuleetedde mukwano gwaffe muko wa social media omuko atanyigibwa mu ttooke eyavaayo bwanne munigina n'agamba nti nze ebyange temujja bbirira bwereere era mujja bimpa kandawa oba wali asobola okumuteebaawo mu ddakiika zino nga sinnaba kumuleetera bwekidde olunaku lwaleero naye ngenda kusooka nkuzeeko kati nnyo emabega omutegeere bulungi ate tulabe ki kyazzaako kikyaleese kale sooka olabe kakiribu kana ate tukomewo ensonga z'omukoddaani Bestman Ssenabulyago yatwalako mukyala we zituzze tukulaga mu masukulumu kati oluvannyuma lwa famire y'omuwala okugaana okumuddiza ebintu bye ensonga asazeewo okuzitwala mu kkooti kwamba badde bansabye abakulu ne baŋŋamba mbaweemu chansi baddeyo boogere n'abazadde bampite omulundi ogusembayo abazadde kye banaaba boogedde ne mbagamba sikyayagala abazadde mbeesonyiye kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kugenda mu kkooti. Dani akedde Nawankya ne yeesula mu ddene okugenda e Kabowa mu Ggombolola Lubaga mu maka g'abazadde abazaala Nalule Mildred okulonayo ebintu bye nga bwe yasubizibwa wabula ono ensonga asoose kuziitiramu abatuuze b'oku kyalo gwe wamma ne bamuwagira nti kyaliko kituufu era asaanye okukinywererako. Mikwano gyange mwebale nnyo okumbeererawo mwebale nnyo okubeera ku sayidi y'amazima n'okulaga abaana bano emito emito nti ekintu kino bano abantu kye baakola si kirungi bamanye era waliwo n'abadaga ankubidde banange bayigiriza amateeka n'abasana mu bintu bali mutukubisa musana lwaki mwabirya mutuwe ebyaffe singa baali bamanyi nti bayaye
oluvannyuma bamutuuzizza ku kifo ekimanyiddwa nga Makutano alinda abafamire bajje bateese ku nsonga z'okumuddiza ebintu bye wabula nga teri n'omu alabikako. Dani akanyizza kulinda lwakiri alabe omu ku booluganda lw'omuwala wabula nga mpawo n'omu. Kino Dani kimuleetedde okwecwacwana. Ababadde bazze mbadde maybe njagala babeere nga banneetondera ne bwe ataali badde mawulire ne bwe bali neetondedde awo nga tewaliyo mawulire n'alivuddeyo ne mpanike omukono ne ngamba nkitadde okunsobya okwo ne bongeramu n'ebintu ebirala mbuze ndi musezi. Agamba nti emirundi mingi gye bamwetooloozezza nga bamusuubiza okumusisinkana wabula nga bamukuba ekimooni. Kigambibwa nti olunaku olwaleero wabadde wakubaawo ensinkano giyite meeting wakati w'abooluganda lw'omukyala ne Dani wamu n'abakulembeze b'oku kyalo kyokka bafamire y'omuwala era tebalabiseeko. Kati Dani asazeewo ensonga zino azitwale mu kkooti ziggweereeyo. Meeting eno nabadde nsuubiramu chairman Senfuma mulimu omukyala mukwano gwa maama kubanga ne ku mukolo yaliko bwe tulinze abazadde nga tebajja nendaba ne bagamba katula edakika nga 5 katubakubire ekituli ekisembayo ne bakonfirming abo tebagenda kujja ne manya nti kati buno obujozi abazadde mbesonyiye kyengenda okukola ngenda genda mu kooti. Agamba nti kabatwale mu kkooti abamalemu okugenda nga bali ebintu ebitali byabwe. Baali ebintu eby'emirundi 2 emirundi 3 ne bayogera na bisongovu nnyo ne mmanya nti buno bujozi. Amateeka nga manyi bulungi nnyo era ne balooya bampabudde ne bagamba singa wasookera mu kkooti naye kitasookeza mu kkooti kiri nti kya buntu. Atubulidde nti ensonga zatwala mu kkooti mulimu n'ey'okumuwayiriza nti musezi ate nga yeesibwa ali kuba n'abasezi abatyalulwe. Banga bwe bansobya nze saabasobya okunsobya okwo ne bongeramu n'ebintu ebirala mbuze ndi musezi. Kinajjukira nti n'ekereziya y'Erubaga Dani yamusuubiza okugenda olunaku olw'enkya nga bamaze okufuna satifikeeti egambibwa okubaako okugatibwa kwa Ssenabulya ne Nalule Mildred. Kati lindirira ensonga zino bwe zinaaba zitandise okulirwa mu kkooti. Kiyenji Moses ne Simon Male fabadde ku Delta TV amasukulumu. Omukoddani Kavuma gwe tuzze tukulaga mu masukulumu gaffe ng'ono alumiriza yali best man we Ssenabulya William okumubbira omukazi Nalule Mildred n'atuuka n'okumukuba embaga. Kati Kavuma engeri gyali ow'ekitone nga muyimbi tumusanze Namasuba mu studio ya Action Records nga alikodinga luyimba lwatuumye Njagala Byange. Dani asoose kwogerako ne Eddie Mezaya ng'ono mu kiseera kino awangalira mu ggwanga lya Sweden ng'ayagala kutabaganya Dani ne yali mukyala we Nalule Mildred. Kyalo ky'empanga lyako bayitawo ky'abakadde kiri awo nga ku St. Cyprian awo ng'agenda mu Kalagi wonna abantu bammanyi siina gwe ngenda kugamba nti bamugambe ono bagende bababuuzi bannaye famire y'abano eya mukulu Kavuma eri etya. Wabula Dani amuzzeemu nga bw'abanja okwawukana ne Mildred mu mateeka kiyite divorce kuba bakyalina empeta yaabwe. Nkiremerako nti njagala ne divorce yange. Emize gye bakola okuva ku maama ne taata okukkiriza abaana omwana abeere ng'aleeta. Dani atubuulidde ekigendererwa ky'oluyimba luno. Kyovula bakorasi egamba nzikiriza wampangula yamutwala okay but nze njagala biki njagala bintu byange. Agambye nti newankubadde ebigambo ebimu ebiri mu luyimba luno bya mukwano wabula tekitegeeza nti abiyimbidde Mildred. N'okuva olunaku lwe yasala wanzikirize nawona omutima gwali gusirituse yalinga gwe omuwala gwe nali naloto okuva owedda. Ategeezezza nti oluyimba luno lwakuyamba bangi naddala abali mu mukwano okuba beegendereza eri abeeyita mikwano gyabwe. Naye buli bw'anaawulira oluyimba luno bangi nnyo abagenda oduweereza abantu baabwe bangi nnyo ba girlfriend nga ba mikwano boyfriend we najja n'ayagala mukwano gwo. Dani agamba nti mmwe obuntu bwe muyita obutono ye bw'abanja era si wakwera nga tebumuddiziddwa. Era kyekyo kye ŋŋambye mu luyimba mwe bwe muyita obutono
bwe njagala bwe bwange bwe nateekamu. Asekereddeawo bonna abaagala okumujja ku mulamwa nga bamugamba nti Mildred yaweeranga Dani essanyu wonna we yali yeetaagiranga, kale ng'asaanye okumusonyiwa ye Dani ky'agamba nti ne Mildred naye yanyumirwanga. Agamba nti yayonoonera ssente nnyingi nnyo ku Mildred era yamuzza nnyo emabega y'ensonga lwaki afaanana bw'ati. Ategeezezza nti singa ensonga zino zituuka mu kkooti waakusaba omulamuzi bagende bajje endagabutonde ku Ssebunya William yali bestman we wamu n'omwana basobole okuzuula ekituufu. Njagamba omulamuzi atuyambe tukole DNA ya Ssenabulya Williams n'ey'omwana omulenzi n'eya taata Origino bwe gunsinga bansibe. Ku nsonga y'okuddayo Kabowa okubanja ebintu bye agambye nti tannava ku mulamwa wabula engeri omusango guno gye guli ku poliisi e Katwe olwaliro ng'ennaku z'omwezi 3 Ssebunya William yali bestman we wamu ne Nalule Mildred yali mukyala we lwe babadde balina okweyanjula ku poliisi eno. Saba then babasamoninga bagenda kuddayo mu nnaku z'omwezi ndooza kyenzijukira ndooza ziri ya 3 ennaku z'omwezi babateerako era ebbaluwa nzi kennyini zena zibasavinga bonna babiri William na Nalule Mildred. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ddi ensonga zino tezinayitibwa mu kkooti. Fano ku Delta TV tubakubiriza kuba bumu bwabeerawo okuswagana mutule muteese emirembe gibukkale mu bitundu gye tuwangaalira. Yes, yoyo omuko Dani tanyigirwa mu ttooke awo we twakoma ali ku poliisi. Kati twagala tumanye emboozi eyo kiki ekyagenda maaso, bamugaana okuddamu okwekalakaasa, ebintu yabifuna na kipya kikyalina. Olunaku olwaleero gwe nkuleetedde mu studio zaffe eza Wonders Just era ngenda kusaba abe nga akubuuzaako, tagenda kweranjulira kubanga mumumanyi. Njagala abe nga akubuuzaako bubuuza ate tugende mu maaso ne programu ya leero. Omukulu nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse okulaba. Okyaliyo? Ndi akabuliriro nga ndi eyo nfumba. Onyirira ngezaako onyiridde olinganga basama omupya kyankola. Semolinde ayogera naawe ayogera aduula omupya kyankola. waliyo omupya munange abantu baali bamanyi. Soko lina okubatula ebyamasoko babuuzeeko abantu bo abakwagala ennyo. Abantu bange abandaba mujebale emirimu gye mutuusaako engalo mwebale kubeerayo, mwebale na kubeera nga muli bakozi. Amannya bampita Omukoddaani oba osobola okumpita Wikimiki tuze eri ewaffe mu kuyimba. Ndi musajja muyimba. Ali atya Nabulyo? Nabulyo yange wamwelabira dda ani Mildred simanyi bwali mubuuzeeko mubuuze eki ekyali ekikyo waayi ebyo byaggwawo kati awo mba simanyi naye alabika gyali nakoma okuwulira bambi amawulire amabi Sezaala yafa. waziika? Saaziika. Tosobola mutuusaako yataaka n'atafa. Yali ataaka nsonyiwa omusajja yagaana okuwalampa ekikomera omukunyuuleyo naye nga teyali ataaka, kwali kubanja. Omuntu wakuwola ebbanja ate terifuuka kyakuwadde. Nali mubanja naye bambi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Okufa kuba kufa kibi nnyo. Mukama amuwummuze mirembe. Buzibu nabulina ne kubali abakyala, nabulina na ku Mildred na maama we. Sooka otubuliremu olutalo walukomyawa n'ogamba kati mbalesi. Olutalo olwo bwe bakoma bakutte n'akasigiri n'ennyama yo gyewali enfumba ng'oyingidde poliisi. Ne bankwata ne bantwala ku poliisi awo e Katwe. Nabeerayo mala ennaku nga 4 ne tugenda mu kkooti
twagenda mu kooti jukira nange nali mpaabi ogwange nga nabo bawaabi ogwabwe so tugenda mu kooti neeraba nga ndi mutuufu era kooti neesala ebintu bino bibiri negamba bambuuza sente meka ze nateekamu na sente meka ze njagala nali njagala $7,000,000 ne bagamba ng'ebintu ebyo nti bwe byali bikadde ate omusango guli ku bano kooti neesalawo bampe $10,000,000 ekyokubiri bakole ku divorce bo bennyini on their cost then baleete nze nsayininge but ekyo kyabalema paka nakati tebazikolanga naye sente basooka ne bampako $5,000,000 bampako $5,000,000 kati mu process wano endala nga bagenda kumpa sente endala muzeeyi ate naafa so kati nagambye kambaleke wamusonye ne mbasonyiwa sente yakitegedde nti wamusonye ani Miru simanyi nze namusonyiye mu mutima gwange ne omwami we ne mbasonyiwa ku mutima gwange bakyali wamu mu January yali January no gwali gwakuna kubanga alina show biseera ebyo gwali gwakuna ne baawukana ate kyekyatuukawo simanyi naye nze enswera yange ey'oku kisenge naye enswera yange eyo tevangawo yeegampa buli kaseera kyekyatuukawo yafunayo omulala yalina omuntu gwe yali akolako Mildred yalina omuntu gwakolako kubana ebyembaga biki kutimba ate n'ayagala omwami oyo ate nga n'omwami oba ontegeera nti embaga yali kwali kwanjula omwami n'omukyala kati Mildred ate yali akolako ebyo kwabo abantu ate n'ayagala oyo omwami kati omukyala n'ategeera kati omukyala yakubira bawa Mildred brother William Senabulya n'amugamba lwaki togamba mukazi we n'anviira ku bba wange biki n'agamba ekitegezo n'omukazi alabika alina ekizibu kamwesonyi so we nakomawo biwulira naye simanyi kyaddako kati kuwova otya ku poliisi bakugamba ki ku poliisi bampa obukwakulizo ne baŋŋamba ebintu bijje mawulire va mawulire toddamu okubeera mawulire simanyi biki tujja kuddamu tukwate n'ekirala kooti nga bwesazeewo linda bali batuukirize ekyabwe kubanga kyoyagala oyagala bintu byo nti bakuwaddemu ssente oba toli satisfied n'ensala ya kooti osobola okujulira oba oli osobola okugenda mu maaso n'ekyo so nenninda ne bampa $5,000,000 nenninda endala nga tezijja amawulire agembi nenfuna nga Sezaala afudde neŋŋamba kambi balekere n'omukubira akayimba amukubira akayimba abantu abasikano baali bagamba mbu wali oyagala kuyisaawo kayimba ako bayira weno n'aka kayimba ate nakayiyanga buli kimu kimaze okubeerawo buli kimu nga kimaze okubeerawo kati nga bwomanyi nti omuyimbi olina kufulumya ddoboozi lyo kwogera kikiri kikuli ku mutima neŋŋamba kamukubemu oluyimba abali babo baliruwulira era balirukozesa era abantu bangi nnyo bambi balukozesa neŋŋamba bannaaye naffe nange bankola kino nemugamba kamuweereze kayimba ako bakayita kale abasinga bagamba wali okolima nali nkolima naye nali nkolimira byange kayimbe mutuulire kayimba kagendayo kati akabwake neeyolera kekanuma entega gwe mpito wange yankussa olujjo mu mugongo gwe naweweeta ne musembeza mu kifuba ate ye yasoseka kiti mu mutima namuteresa bingi nga kumbe gwe neesiga bituli bingi omululu gw'oluwombo lwange lwamusika nawuuta n'olubuto lwange ekyannuma nasigala omu mu maziga bwe nalaga essanyu nasasulwamu kulumwa oba bwe tuyita byaffe bwe basasula akalenyumira kamaleke ikkiriza wampangula kale okugula otya byotasiga gwe yali amanyi ne bwensula ne mwegatta babiri ne muntagula naye mbiri wali omwagalira ddala ebigambo mbiri yali byaddala ku mutima ebigambo byali biva ku mutima nga bayira we nawulira bubi
nawulira bubi kubanga omuntu omusajja wooviirayo yanjule okyale okyale oyanjule okube n'embaga kiba kitegeeza kyobalaba mu luzungu bakiyita to tie a knot nti kati nkusibidde awo ffenna buli omu asibidde awo munne nkuwaddeyo ebigaga byange byonna eby'oku nsi byonna buli kimu omutima gwange byonna mubyewa gwe nga kiba kitegeeza nti baba batugasi kyobola bakuyita kugatta nti tewali ali bagattulula so omuntu bw'atyo kiba kitegeeza wali omwagala ya nali mwagala naye ate kyanyamba nnyo okuzibuka n'amaaso byonna ebyaliwo ebyaliwo byanyamba nnyo okuzibuka amaaso bagamba batya akugoba yakola ki akugoba yakuwa ekkubo kwegamba gwe yakugwirayo ekkubo omuziki n'otandika okutabukira omuziki sina muziki life ene ya bulijjo etali mu olaba tova mu studio tova ku nnyonyi naye omusajja era wenkulabe neŋŋamba leero mpisa Katonda nyambye n'enkeera njagala ombuulire life eri etya life nungi giraba akasunka laba kasisu kasawuna sikaki ate kati nze saagala genda mu sawuna zinkulubuse waabwe Simon toyagala gendayo ngenda kutandika okusembe njagala naye obusobozi weebuli okay kati ojja kunneekwatako naye nga obulamu bulungi ennyonyi oluusi zemba ninye mba ngenze bizinesi oba kati recently nali ngenze kushootinga video yange Malawi video yange bayita Nja Bocha nali ngenze okushootinga naye nga n'ekirala njagala okwebaza ne Madam Lydia Nassali mwebale nnyo mwafunira kansala waliwo mukwano gwange ali eyo Bungereza kansala yannyamba nnyo okukaminga bakiyita batya okukakanya obusungu okunzikakanya obusungu n'okumbuulirira yali kansala mulungi nnyo era ikyoba olaba kekanyiriro kano nti kati ninako wendi kansala oba muntu wo kansala edda sebo kansala akyakonyiriza otuukako ekyo kansala no omanyi ekigambo kyoba bakiyita okulya ow'omwoyo ewaffe mu kereziya nti bwaba kulya omwoyo ovaayo ng'omutima gukakkanya kyekimu n'ekyo kyeŋŋamba nti kale wadde tetulabagananga naye yankubiranga essimu n'ambuulira kolakooti n'afaayo funa ku ddagala bwe liti bwekityo egamba ngeri omuntu afa ku munne omuntu wafa ku munne kitegeera temulabagananga mugenda labaganako ddi no simanyi but omulimu gwe yakola mulungi naye nga maybe Katonda baali bayagadde tujja kusinkana abaali bakwepikira mubaali banepikira waliwo ekiwala kyenakulagaano omulundi gwe wasemba okugjako mwagoma ono yakuba essimu ku TV kyana kyali kirungi kyali kirungi neŋŋamba saakiwa budde daani asuule naye saategeera oba wasuula oba watwala kirabika saakiwa budde kirabika kyali kirungi naye saakiwa budde naye nga nafuna era ndi bulungi kati ofuna ali luddawa mwali Buganda obulamu kutambuza obulamu mutumireko mmiri yette omwana wattu nkutumiddeko mwogera erinnya ate lwaki mwogera erinnya omanyi bw'oba waakafuna ate ng'onyirira oyagala abantu bamusoobe kakati ne Mildred ayinza n'okukola olukwesikwesu n'afuna abavubuka awo ne bagenda ne bamukwana ndeka amagi oli nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo oli wano abeera wa mwali abeera mubeera mwembi kyetubeera ffembi ekiriza essaawa yonna tusuubire era essaawa yonna okwambala amakanzu kuba tukyetegereza saagala kukola nsobi ku luno weetegereze ddala kutuukira ddala okumirandira
namukwana mu gwakubiri mu gwokutaano nga kukyala kuwedde obusiru banete mukikolanga ekyo soka wetegereza omuntu gwogenda okuwasa namukwana mu gwakubiri okukyala mu gwokutaano nga kuwedde amufuna ku sipiidi bintu byali bizibuzi endongo eno etambula etya endongo sofa tetambula bubi music ya fuluma ebivulu bampita shows ntandiko zifunafuna wakubadde nti mbulamu kakyale buchallenge awo abannaye abali eyo mu nkolero y'obuchallenge bw'ennyimba zange zitandika okutambula ku speed ya kizungirizi n'oluyimba lwonna akafulumya baluyitanja bocha kwono ye ngenda bocha sigenda batwala bocha emutabe sinakawuya tonakansindikira nti abatusigula nja bocha n'abamuwalana nja bocha ababatusigula nja bocha n'abamuwalana nja bocha ndiwenganga ne wali bayina kabundu mu kiwato ndi mwesooka anansinga manyi naye ndiva mulago feeyolimba buno obulungi bw'osukka sukaali waawomerera buli amulozeza tamuka olwo bulungi bwo ndayira mazima sirikulekulira banaye miri simanyi obaakomawo engeri y'omuwalemu oyo tosobola nga siwuliddeemu naye tonjiwa n'obeeranga miru kati olwo naluteeka mu luyimba lulala naluteeka mu luyimba lulala naye era noono yennyini ne musuubiza embaga ngamba even if it means to wed you now lulimu oluzungu I'm ready now, girl, I'm ready to wed you now. Aya basi. Muziki zennyingi oyo kengekala. Etali yo etumulisize tukume ebyama. Kyana kiwala kikumazeeko stress. Stress sikyayina. Mbandi awo ng'owalampa full figure. Full figure olulwete olwavuga lutya nakunoonya ne ngamba sajja ono munfunye ntya alumpe full figure waliwo omukwano gwange bamuyita divorce matovu ne Sula Motors bamanyi nnyo bangamba kintu kite kiwummuze kite ne bagamba naye full figure okutwala sente z'abantu ng'agenda babba bw'ati abantu lwaki simulemerako nampeyi zange naye kati full figure ali omuwazi aki atali promote full figure ebiseera ebisinga influencer kale bw'ayogerako oba bw'akuteeka ku peegi ye alina views kubanga abantu kye tutunuulidde bantu balabye ekintu kyo wadde nti kale ayogereramu ebyesittaza nti ayogeramu avuma biki naye bw'aba akyogeddeko ayisaamu abaana eggaali naye nze yagaana okumpisaamu eggaali byamulema bamugamba oyo ate ye muzibu nnyo bw'aba akubanjizza waliwo ne yaŋŋambye lwaki tokolayo ofiisi y'okubanja oli alina gwabanja nti mubanja naye full figure nali ngenda mubanja era singa teyali mukulu Sula Motors ne divorce be bamuyamba tebagamba bireke kati bakukakanya batya bangamba bireke bangamba kireke buntu ku buntu buntu ku buntu tebalina kye bampa ne bagamba ekintu kireke ekite ate full figure simanyi ayinza okusiba biki ne ngamba kati laba nnono onyumya amakomera nze nayingira mukomera ng'ate nze nawaabye ate omukyala babba wange naye nze gwe bayingira mukomera kati olonze gwe mmanja nti anti oli wa gavumenti biki presidential advisor ngamba temunyumiza presidential advisor nga ne gwa advising yennyini ale katamulabanga nako naye nkyamuteresa awo spending kaakati omuwa sente akulangira show yoyo yagenda etya show yansala sijja kukyegaana yali kasangati ku Comfort Cottages kati n'agamba ajja jjogerako
ajja kunangira-langirako ng'ajogerako eri ku TV oba ku pages ze kuba yagamba ye buli wamu abasobola okyogererawo alina ne wano bano batera okukozana nabo ba blogger asobola okwogera nabo ne bagyogerako nga bamukyaziza nga bamukyaziza n'ayisaayo akalango ke naye oyo omukyala teyagyogerako wadde naye olaba Furufiga tatya naye mu nsi ya Mukamena asinga kutyanza kubeera omugambe era neewuunya lwaki Furufiga yasirika era yagamba Sula Motors ye yamugamba gwe soko muleke nze ngenda kwogera naye omuvubuka mu soko muleke ngenda kwogera naye kati nga ye amanyi wemweripirako bwengi sigenda muta otwala n'omupaliso n'osula ku mulyango alijja sula kubanga olwedde wewe baali bandagiriddewo nga ngenda sula wo nengamba Nakangubi ogenda kungwako kubanga Furufiga yali anguddeko naye era bamuwonya naye kyamutadde ku pending bwe naawulira obwavu nga bunnuma ng'oguzuukusa nga nguzuukusa ate mbanyemanyi ogwo guggwa mwamaliriza teguggwa naawe bakukakkanyiza bangamba asooka embireke bajja kwogera naye oba Nasali addemu akusindikire kansala n'ogwo gugwe kansala era kansala bayita banyambyeko nnyo bambi wabawo ebintu bimu bye mba ngenda okukola nangamba nosooka mwebuuzaako ekyo kiraba tokikola kijja kukola ekyo kireke nengamba aya baasi kati ekyo kankiveeko ambe kirungi nnyo omuntu okusonyiwa kitegeeza kati weesonyiwa mangu neesonyiwa mangu ate kati nsooka nakirowoozaako kye mba ngenda okukola mu bintu by'oyiseemu kyakuyiga ki ky'oyinza okuwa omulabi ali eyo alinganga ggwe nze kyenyinza okuwabula oba okugamba nyinza okugamba oba nyinza okuwabula naye ate nobanga tokitwala oba ng'okitwala ng'ekyomuzannyo naye mu bintu by'omukwano kyoba osooka okukola mukazi wo oba musajja wo tomusembereza mikwano gyo ate lwaki tokkirizanga mukazi wo kati nze ndi mukwano gwo tokkirizanga mukazi wo kubeera na namba yange abeera nayo yaki oba nze okubeera n'ennamba ya mukazi ye bw'eba evuddeko nga yamukazi ninda tugeze nti oyala kumpa ka interview eyange teriiko kati wiki mpa ku namba ya mukazi wo maybe nja mukubira nga eyo teriiko ekitegeeza yange weba teriiko ninda bwe mba siri available oliiwo mba siriiwo naye oyina enamba ya mukazi wange alina enamba yo alaba status zo viewing ezize n'okukyatinga mukyatinga behind me kiki kimuba muteesaako so tokkiriza girlfriend wo boyfriend wo kubeera na namba ya mikwano gyo oba gwe kubeera na namba za mikwano gya mukazi wo because mukazi wo ayinza okuba alina kyayina nga kyamisinga nga bali olaba bakiina nga tewakiraba ngaoyinza okusanga nga mukazi wo alina kikazi nga kiina ebbina oba nga kirabika bulungi oba nga kirina ku ssente kyevuga n'ogamba wano wesitayingirira wano ebya mukazi wange tunabiraba oluvannyuma so emikwano gisembeze katono nnyo ku muntu wo ku mwagalwawo ate ebintu by'okulonda best man ebintu by'okulonda best man okakasizaako Jimbo bwe nalonda Stanley kati ngambe ng'oli ali ku kamera wanaba best man wange nze namwesiga ntya mutampitemu kanaana nga bwe bakukola ekyokulonda best man by the way abantu abasinga tebakigenderera nnyo naye ebiseera ebisinga ba best man bategula ba best man bategula because olina funa best man nga mufumbo ate kati nze wange teyali mufumbo oyo muyaye yali mufumbo naye nga tayagala kulaga nti mufumbo anti bulaza ate tebabakiriza kuwasa kati ngeno wabweru mufumbo alina n'omukazi n'abaana omukazi teyakukubirako yankubira omukazi wa Senabulya nga naye ayagala kujja kuwaayo gundi
naye oyo gayi nga mu kereziya bamanyi nti siki akyaliyo mu kereziya bamugoba Lubaga akagundi ke nagiteekako akamanya akazika mpita wa muzannyo kati full figure kyevera Miki oli musajja wa ndongo lwaki abayimbi batandise nnyo okukola ebivvulu beeteekako ebivvulu tugambe embunze ndi muyimbi ndabye otaddeyo deeti yo nange olwokuba oli w'amaanyi nange neeteekayo deeti by the way neke ye kanze nkubuuze ku kino ogenda ku kino ekyenkya ogenda waani ekivulu ne wa Gravity tulinayo Mickey Wine tulinayo n'Awilo Longomba n'abeeka bandi bali ku Serena kama katonda waliwo n'emikwano gyange ba Mary Hats batumbeetu batumbeetu nabo gye bali nabo bankya naye nze kikintu nga sinakukyogerako promota ye mukyamu bayimbi be bakyamu sinakitegeera ekintu ekyo music wa Uganda yayononeka bwati bwatuuse kiseera wayononekedde nti omuntu takyasobola kustandinga n'owulira nti Chameleone akoze show amawulire gonna ne gogera ku show ya Chameleone neyo mwenyini bamuteako show Chameleone nanti kyenkugamba nti tekikyaliwo luli wakolanga show in a month nga buli muyimbi alina shegi nga tekuliko yamutaddeko ng'abayimbi bonna balina kujjawo naye kakati saawa zino abantu basika abawagizi lwampaka ogenda okulaba ebivulu nti bw'alaba nga Simon ataddeyo agamba nange kanteekeyo kubanga Simon ajja kukola ki ajja kuzza omuliro ayombe nange nyombe nze nasooka gwe nasooka nze nasooka kati awo muzannyo tuguliteeko nki mu bawagizi abawagizi be bajja ogamba nze ngenda wagundi olyoka owulire eŋŋumbi naye nga banaye nze njagala kukowoola abantu bannayuganda mwenna nze njagala kukowoola abantu bagende wa Mickey Wine lwaki osazeewo Mickey Wine oyo aleese abayimbi nnyo bangi abayise mu ngalo za Mickey Wine Eddie Kenzo senga teyali kolabo bagiyita batya oluyimba lwa Mickey Wine Eddie Kenzo baliyita batya olwo lwe bayimba olwo Selector Harmony oluyimba lwa Mickey Wine Eddie Kenzo lugenda luti oluyimba lwa Mickey Wine ne Eddie Kenzo kanda oba okyamanya ebidongo siribada ne Eddie Kenzo waliwo olwo lwa Mickey Wine ndi wano ne Selector naye kirayika erinnya yeteekako lyete paati olwo luyimba mukategedde akayimba ako abayimbi bangi nnyo bayise mu ngalo za Mickey Wine naye nga ne Mickey Wine akozesa okakisa ka influence ya muganda we ya His Excellency Bobi Wine Eddie yawe bapademan biki nga ajja akola ki n'abaleeta nanke nyini nayitako mu ngalo za Mickey Wine nayitako mu ngalo za Mickey Wine so nze nalibadde ngamba abantu mugende wa Mickey Wine naye ng'ekyo bannaye abapromota be basinga okuleeta obwo buzibu bw'okugattika shows ne bateekawo shows embiranye eno biki kati bayinza okugamba nti shows ziri wanjawulo eri ku beach eri ku Jahaz Pier eri ku Cricket Oval but tulinayo abali ku Serena ombuliddeyo n'abali ku La Bonita batumbeetu bannange kati yawo tugende wa naye nga tugende ku Jahaz Pier tugende tuwagire kati nga gwe omuyimbi mbadde manyi wonna ogendayo n'okubayo dakiika 3-2 mpozi njagenda ku La Bonita ngende ne ku Jahaz Pier naye lwaki eri togendayo nze njagala nnyo omuntu awa banne ekitiibwa omuntu gitawa abantu kitiibwa Gravity talina muntu gwawa kitiibwa olaba naye yennyini teyeewa kitiibwa atya kati oyimiridde mu press conference munnamawulire alina eddembe okubuuza ekibuuzo kyonna kyayagala okubuuza naye n'akubuuza ekibuuzo n'omuvumo ogugamba ogunene bwe guti gwe mbuulira nti naguwulira naye nali manyi baali mu kusaaga kwabwe
none bwe kuba kusaaga ekigambo kasoo kifulumya mu kamwa kiba kifulumya. Gravity byayimba already bintu byesittaza, byayogera byesittaza. Bw'alaba nga talina kintu kati nze Gravity obusungu bwe muyinako yabba oluyimba lwa mukwano gwange bamuyita Sharp Emma Kijambiya. Olugenda lutya? Baluyita emmere ya Hajati ewooma. Ngewooma emmere ya Hajati ewooma. Gayi bali awo bamuyita Sharp Emma Kijambiya ne Miss Menzo bayimba oluyimba mu gw'omusanvu omwaka oguwedde. Gravity yaluzeemu naye ya pestis omanyi okujja wali n'apestinga n'ateeka wano nga bwe nalimba oluyimba lwa Dorotia nga bwe nalimba oluyimba lwa Jinkesi olwa Cute Kaye. Siina kye najjamu siina kye nateekamu kati n'oyi naye n'ayimba n'alweteekako. Nasali oli otya? Wasuze bubi nnyo otya? Bukutta ndi wano tuli live ku Wonders Just ndi n'omusajja gwe bayita omukoddaani. Omukoddaani ali wano akuwana mbu wamufunira kansala oli tamulabangako. Anyirira akasusu mugambe Nasali akuloonya omwekwese. Owulira ddaani? Uyo munnange seekweka naye emirembe bwe gikusukkako munnange. Emirembe gyasukkako ne nga kansoke neewogome wano. Anyirira olunyiriro oba akusindikire ku mobile money ofunire awo. Bannange ono Simon ajja kunzisa n'okunzisa. Akugamba mbu kyewamukolera abadde kubiraana abikwegambire kubanga mwembi mulabika temukyakwatagana bulungi. Madamu Lydia yanyamba uyo mweyanze nga kwali ku ssimu omubulire kansala na bakwita kulyowa mwoyo nambuulirira era kyova olaba ke kanyiriro kano naye nga sente temuli naye nga akanyiriro ne peace of mind njirina. N'omukyala wafuna? N'omukyala nafuna. Oba kati mumukyalirako ddi? Ani? Nasali. Tujja muyita. Tujja muyita. Nasali tusiibula oba olina kyomugamba mugambe ove kuwona ffe tukole. Olina kyomugambayo? Muwo olunaku leero lwakuna enkya Friday ogenda kubeera busy. Leero Friday. Yeah, Tuesday it's okay. Kale katukwerekereze ffe tukyali wano akyanyumiza ngeri gye bamuyoyotamu waka. Obadde okyangamba Gravity ono Nasali natuteganya. Gravity nabba oluyimba lwayo gayi baluyita emmere ya Hajati. Ne tugezaako ne twekubira enduulu ewa Eddie Kenzo nga pulezidenti w'abayimbi ne twekubira enduulu nga tewali wonna. N'asibako n'oyo gayi omulala oyo bamuyita Miss Menzo n'amusibako ne tumala ne tumugjayo bagenda okulaba nga tewali gye tuddukira ne ngamba ebyo kambiveemu ne tugamba tubiveeko ne mulumuwa ne tululeka no baluyimba naye aluyimba bantu be luflowinga kyekimu buli kimu ekigambo ekirimu kyekirimu ne bwogenda ku YouTube n'olaba olwa Gravity yaguteekayo ddi ne bali baluteekayo ddi nti awo musobola okomplaininga ku YouTube ne balugjayo olulwe. Nabagamba bakomplaininge ku YouTube naye bano balabika ndowooza bakimma mazzi si bansasagge nnyo nga nze. Mulabika nawe ensasa ge yakugweddeko engeri gy'ogamba nti ebintu wabivaako ebyani byafulufiga byafulufiga nagambe nabitadde ku mmeeza nabiwummuza wiyo Mildred naye wabivaako ate bansasula nze mbadde manyi ogenda kuwanda wano omuliro nkomawo
Nedda. Nga nze netuze kwala kamera yange tuddeyo. Neka. Eya Mildred ye namuleka kubanga bansasula. Bafuuka waddembe kasitongambye nti waliyo omusama. Nedda kansala. Oba nange nasalina anfulineyo kansala kubanga nange mpulira ekisungu ku mutima. Ate ekyaki? Kimbeerako kibeerawo nga simanyi lwaki. Kati gwe toli mulwadde just oyagala funa just kansala. Naye nga abikola oyo Nassali abikola ajja bikola. Nze tanfunira. Oba alaba ntambuliramu oba ayagala mbeere bwe nti. Kirabika ndowooza aba ayagala obeere mu mbeera nga yakwagamaya. Kale nga tusiibula abantu abakulaba. Bigambo ki by'oyinza okubasiibuza? Ebigambo byensembyayo basiibuza. Ekisooka tugende ku Jahazi Pier enkya nga 7 tuwagire mwana mulenzi Mickey Wine Sulubada High School banaye akikoze myaka mingi nnyo abaddewo akubye muziki bwavaako waddako naye nga abaddeko. So ne batumbe tumehat tugende nabo tubawagire. Tubuulireko omuntu omu gwe tuba tuwagira. Kati kadinze nganze omu ndagewa. Anti waliwo abantu erimba naye tusasule n'eno. Nedda. Kati waliwo abantu abamu nga ye anyumirwa comedy. Tumbe tusiba yimbi. Balina obuyimba bwabwe. Balina obuyimba naye era buli comedic. Kati oba oyagala kivulu nga kya show kuyimba biki ogenda ku Jahazi Piers wane Muyonyi. Oba oyagala comedy byani nga tayala ava mu kibuga genda wano kula Bonita batumbe tuwe bali. Oba oyagala kugendako mu Kasauna leero oba nkya biki ng'oli wano around genda ku Comfort Cottages Kasangati. Njagala obajjukiza abannange mugende ku YouTube channel yange bagiyita kuliko erinnya Ricky Mickey. Mujagira baawo. TikTok yange eriko erinnya Ricky Mickey. Munkolere obu challenge. Ati si ne botekako kifaananyi n'oteekako ka challenge nefunako abantu 3 era kiba kitambula. N'omulala naye bw'atyo n'akola bw'atyo kiba kitambula. Ne Facebook Ricky Mickey. Buli wamu nkozesa Ricky Mickey. Pozi eri ng'oyina gwe wayanjudde n'akulya ssente n'akola atya nina TikTok endala bayita Omukoddan chairman w'ababanja ebintu. Waggulawo association. Nze chairman. Neronda sina vice. Nalabye ate Mukoyiga ate yafunye kadamu. Yagenze ku airport Mukoyiga wanswaziza. Naye nga byebyo banaye mbasaba buwagizi bwammwe. Nga Ricky Mickey mbasaba buwagizi bwammwe munkolere obu challenge mumpushingireko aba TV aba radio muntekeyoko. Kale tetugenda kusukawaawo ebyo bya Mukoddan. Buli omu alina omuntu gawagira nze sigenda ganti genda wagula bitegenda waani naye genda omutima gwo gye guwulira emirembe. Kale abalungi katubasiibulire wano tweyanza nnyo okutuwa obudde bwo nojja ate n'otuwaako update naye onkoze bubi nnyo wadde njagala tugende tubanje ebintu ebyasigalayo ate nga batusasula yongera tutwongeremu kumanyi twatandikira mu vibe ate vibe wenjirange esseemu naye kanebaze kansala kansala bwakomawo omulete kambuuze newanakuba omugongo kale muweye bulungi omuzaise mpeke nkutumiddeko omuzaise mpeke nno naye bw'oba olinayo ng'ogenda mu studio ng'oyagala okuteramu zino endongeezi eziririyo tutulutulutulu neba engalabi eteri eri yaki era banaye omukubirako bayita music twamukyusizza ebivuga ebimu ebisinga bibeera live kati ngeze entongoli mubaamu live guitar mubaamu engoma ziri live so mwena abayimbi banaye mutandika okukola ekintu ekyo nawe wano muzeeyi wange kubivuga mukambwe ennyo musobola okutuukirira bamuyita omukubi w'engoma wa kabaka ow'ekyama buli kabaka walaganga waliwo engoma yagamba mbuye ebivuga akaabya bikaabye wabula tabikuba akaabya bikaabye banaye mumuwagireko naye kale mubeere bulungi ate tubasibulidde awo tukwatagane ku kivulu kyonna kyonolaba enkya nga kiri live
kyoba olaba kyekiba tusobodde tetusobola kubalaga byombi kale ate kumira mpera batukumire mubeere bulungi ate mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.